muje baleko emirimu egy'enjawulo gye mutuusizzaako engalo abalabi baffe abalungi wonna we musinzidde. Kiba kirungi okubeera ng'oteekawo ebiruubirirwa ebisinga ku busobozi bw'olinawo kati. Lwaki? Kikuleetera okukola ennyo okutuukiriza ebiruubirirwa ebyo. Naye w'oteekawo ebiruubirirwa ng'osobola obituukiriza kati mu bizinesi, ebiseera ebisinga tekikuleetera kukola nnyo. Abantu abasinga mu business wobeera ng'oyagala ebeere nga ntutumufu ng'abantu bagimanyi oteekawo ekintu ky'otalina busobozi kola kati. Business yo webeera nga teyina mmotoka zitambuza bintu bituusa ku bantu oba ba customers, kiba kirungi okiwandiike kati. Kijja kuleetera okukola ennyo osobole okugula ezo emmotoka. Business yo we twogerera webeera nga tesobola kulanga ku TV oba ku mpewo ez'enjawulo, kiwandiike mu biruubirirwa byo kati. Kijja kuleetera okukola ennyo osobole okufuna ensimbi ezinaatuukiriza ekiruubirirwa ekyo mu business. Kyekyo ekirungo kya business, atakuumira mpera abankuumire.